Yeah. Monk from the 51 countries. So, what's the reason? Of course, you know. Nekati watambulako ebweru ofuna ku kawero iyo since 2000 since 2006. Which one is this? Mumpenye bwaye jagala kumutu Yes, please, please.
will guide you to the stage. A moment. He wants to take a picture. Cambridge. This is certificate. Katochisalako. Actually, this is a university where I go to bachelor's degree. Because now to name welfare, prince. Katuweba bakutikire degree. That's what they give you. But you boy. Wano okisimba bajja kutwala oluvannyuma eri bajja kutwala oluvannyuma gisome please. It made him very popular in the world with Saint. Yeah, you want the killer? That is the Cambodian king. Yeah, he died, but he don't know what's there. Personal numbers only for government. Government. But now I will share my personal. MCU. Russia last year, Java in Mongolia and Russia. Russia Banana University, Russian Boots University. Always Buddhist way, 3 times. May you grow well. So, yeah, that's very good. Kati Kyabazinga, Google na ugana kubako the year, but you have to take out the plaque away. Yes. Which offer it breaks the needs to be corrected. Yes, I'll invite you. I saw some many that It's okay, we can enjoy the space. Nice. Abantu bebemerera. Ayingeyo tinigulani. Mbo mumo tubayi.
kirina Uganda ba kamera ekuwa muhetereka 45 minutes yekikubira second oba emu babiri Oida kutwitira kuli. musobola kikuba naye bagamba kamera yote tulina naye bazirina baba amanja gange nze venerable Dr. Bante Budarakita Kabogoza nze monko ayasoka Uganda era ntandikawo Uganda Boot Center ekitebe kyaffe ekikulu mu Uganda nze naleta eddiini Uganda era nze Vice President of the World Boot Summit here in Japan nze nkiikirira Buddhism in Uganda wano e Japan era tuze ku mukolo guno okukuza olunaku lwe bayita International Buddhist Day ekiraga amazaalibwa ne Buddha ddiwe yafa olunaku olutulukuza lukuza ebintu nga bisatu biramba okuzaalibwa kwa Buddha ni olunaku lwe yafuuka Buddha ne ddiwe yafa byonna byaliwo mwezi guno ogwa May ni wano e Japan bakuza mu April kati nga luno era olukuŋŋaana kuliko abonna abakulira eddiini ezo mu nsi zaabwe bali 51 era nange nze kuomu kuba 51 era nze neyunga ku kibiina kino mu 2008 we twalina olukuŋŋaana naye nga banonda mu 2006 n'okulaba nga tubeera n'olukuŋŋaana olukulu nnyo olwe bayita olukuŋŋaana olw'omwenda nga ate lugatta ne International Boots Day. Amaina awekitiibwa Yudaya babiri ndi minisita mu office ya Kyabazinga wa Busoga tuli eno e Japan nga twaidye ni baba Isebantu wa Busoga mu lukuŋŋaana lw'abanaife aba Buddha kida tegerekeka nti ensinze eno ey'aba Buddha yava ku bakabaka oba bakyabazinga era nga Buddha mwene yali mulangira mukulu n'olwekyo beeta abalangira munsi doona bayeta ni bakyabazinga munsi doona era okubaawo ku mukuzi guno bayeta Isebantu Kyabazinga wa Busoga nga omu kwali kukiikirira obwa Kyabazinga munsi yona abe wano nga bayidukira ebirungi Buddha bye yasomesa ensi nga mu ebyo mulimu okuba nti buli omu asaaniire okuba n'emirembe n'emirala ku mutima gwe munsi muno buli omu ayenda emirembe era nga okukuliriza okwegayita n'okuba agalala kikulu era nga eno n'eddo ditambulira irala bulungi niife nga obwa Kyabazinga bwa Busoga kyova Isebantu yasiimye yaida kweno e Japan era n'omukolo guno gwe tuliku nga aidye wano okuba agalala nabo nga baidukira omuntu eyatandikawo endikiriza ey'omusingi ogw'okwegayita ng'abantu twena ate era omusingi ogw'okwendeza emirembe n'okuba nti buli omu taba nankenera mu bulamu bwe omuzungu kyayeta suffering tusiimye era nga twaidye wano ni Venerable Kabogoza owe Uganda nga munaife oyo naali mu iddiini lino atukiikirira eyo e Uganda wano International Buddhist Summit